Media TV yonna gy'osinzira tukwebaza okubanga okyagyekuumiddeko. Olunaku olwaleero Uganda turegistarinzeyo case endala emu eya coronavirus era toto ne tuba nga tuwezezza abantu 54 nenga mweyongere okusaba tubadde tetutambudde bubi. Eggulire yaffe olunaku olwaleero omwala amanyiddwa nga Patricia abala bagwa mbuugi naye ye agudde mu bintu. Omwala ono akutudde ddiiru nga ddiiru eno ejaba erina engeri gyemuyambamu okuba nga afuna ku kasente akawera. Patricia n'abakozi wa Ghetto Kids akutudde ddiiru n'omuyimbi amanyiddwa nga Shiba Karungi mu kumanyisa abantu ebikwata ku paadi ze n'okutunda mu ggwanga lyonna. Okisegeera Shiba ku ntandikwa y'omwaka guno ffenna tumanyi nti omukyalo ono yalaunchinga ze bayita holic pads ku layisi okuyamba ku bantu oba abaana bawala okubanga basoboloza accessinga ne baba nga tebabeera nnyo na bizibu n'ezo ensonga. Okisegeera n'amawulire ge tufunye galaga nti Shiba yawadde omuwala Patricia ddiiru okumweyambisa mu kulanga paadi mu ggwanga ku bipande ne ku mitimbagano gy'amawulire omuli Facebook, Instagram n'emirala. Okisegeera era nabanga yamusuubiza okumuwa sente empitirivu. Omu ku mwana mu kibiina kya Ghetto Kids aganye okwatuukiriza erinnya lye agambye nti Shiba yawadde Patricia ddiiru okunoonya sente ezinaamuyamba mu misomo gye. Omwaka oguwedde Patricia ffenna tumanyi yatuula senior 4 era yakola bulungi era nga mu kaseera kano yeetaaga sente zaki za S5 naye eno ddiiru Shiba gyamuwadde tukkiriza ejjamuyamba okubaako byemwongerako kubanga agenda banga brand ambassador agenda funa kasente kubanga promoting holic pads zino. Kale webale kuba ku Projan Media TV.